okwanjula n'embaga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira simba lero bino byogera byakumoyo toboyo mutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka yabo Oliotya walemera mu eddoboozi ly'eggonjebwa ebiiso okimanyi nti ekikuleetedde okukola ssente naye kano kankigambe towuliramu obubi okimanyi nti okiggadde bwe kiri bakkubire mu ngalo kulira akaloboozi akameze olutiko naye bino kati twegeyambwegeya ffe nze nga naawe ne muwalawo gweokimanyi nti olulenzi lwoleese ne Allah mu ggulu agaye nti walaayi walaayi okimanyi nti abantu bagande wabula sabula afunye olulenzi kakati waliwo ekiramuso ekisinga ebiramuso byonna twagala luli twali ku mukolo ewa Haji Gundi oli gwe nali nkunyumiza luli ne bale twanjulira omulenzi ngenda omusanga mukuba mubuuzaako mukoddomi wange Oliotya ng'asobola okwogera ng'agamba ngatayokera era naye abazze kasoba nga wamutegeera kakati naye nakyankola bubi safuna mukisa gukakasa nti oli omanya oli yennyini nze kakati nze njagala okwatira akazindaala kampere gw'owulira nga gw'olina okukawa ye muwala wange akayina alyoka amunnamu sinze bukira musso ate bino nga yo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omutendera oguddako ng'omugole amaze okutuula mu kidaala be bannyina b'omwami okuleeta ekimuli kakati nabo babeera baawulako ku baana bonna abeera bazze okubuuza owaabwe abeera abaleese baga ya leero emwe kuhaaga lamuza abo mamanyi olugezigezi bannyina zaabo ze namulabirawo kwe kuli n'abakebera obugere abo yeyo naawe omulala akati nze tulaba bwe yakanyima ate nze bansobera abalamu agenda n'agwamu ng'alinga atali mugeya banna ebintu by'abalamu Assalamu alaikum. Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusanyuse nnyo okulaba nnyabo. Tukwaniriza mu ngabi. Tukwagala nnyo. Bulijjo nkuwulira buwulizi. Oli bulungi. Etuuse ku maali. Olabika bulungi. naye obulungi era obulungi bwe bwamulemesa n'okujja abesingo ne tujja ne tubalivula. Wama mwanyinazi kisaleko akamuli kano akeera okalamu aŋŋambye omukwano gwammwe ayagala gube mwerufu bwe guti nga temuli mu bbala atajja kwagala era akwagala nnyo omwiruka naŋŋamba kano akasawo
atadde mu sharia n'akatambaala abantu byosinga okwagala ekirala nakwaka n'akasengejja tibingi bigenda kwogerwa boboogera sengejja byatumi nti osengejja mu bye bakuleetera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. bambi kibubu kyange agamba wali kano kamyufu okalaba ate nga bavaayo onterewo omulala era akwagala nnyo. Mulimu ne chocolate ono. Omanyi chocolate oyo kibala kya mukwano kyakuwoomerera era tekibulanga mu nsawo yo okiryangako naye nga waliwo kyonna ekibaddewo. Omugole omwami yayambadde bulungi, kala zayagadde okufaanagana n'omukyala, bwe batyo beewadde hug nga beeyaniriza mu ngeri y'okubeera nti obadde oli ludda wanga mbadde nkumiisinga. Laba omukwano oguli awo mu kwekubya ebifaananyi. Oliko mwane bosera singa wali muyembe nandi kuyise mbosera naye mama mubawala gwe bayita ensusuti omanyi embosa wesuka ennyo yefuuka embosera olinga kyakulya nnyabo onzijukisa kulya omuyembe oli luwala mama olunyonyogera omutima mukama engeri ke yakupa mutano okukukisagwe munkojere bife wesiba omunkyayise abali bagala bagaze muswate kubanda mweniza nabali bagala bagaze mwasuba kuba ye yafula izingalo muzibikeko emimamo gizingeko nanokirune nga mwetega fenga tera mama kale kibaluma kibalumira teyalizo mama kale kibaluma kibalumira teyalizo mama kale kibaluma kimusaba mubiwumba otuleke webale kubeera mukwano ng'okyali mukulaba Delta TV tukole kirira mama nze nabwe omugole w'omwaka sooka ompeezi omutaano bannaye ng'onyumye webale kusiima Shanita likayo mu kidaala ndeyo Shanita bannanga okakoze kigadde bafe betugire ku minyaanya bannange kulikayo mu kidaala ebyokakoze bannange webale kusiima onyumidde mu kidaala munnange kyembadde nina okukola obadde eringa wenna oyakayakanga malayika webale kusiima olina emyaka emeka nzibulwe nkulaba odde buto emyaka mingi mugenda kuweza 39 awo oba otukomaawo otunudde ku lulenzi lwo nga lwase omanyi tino mwakwataganye naye nayambala redi twabiteekatemutegekedde oba twabigula Dubai twalinya tugenda tubyegulira mwalinya emnyonyi ogenda okushopinga engoye ez'okwambala olwanyabo omukolo gutambudde gutya gutambudde bulungi tegutambudde bubi mikwano gyange bonna babaddewo mwenna muze mbunki abayimbi bonna abamativi bonna babaddewo bantu banjagala
oli muntu w'abantu. Abantu bange benkolako bwe nnaaza ebyogo bonna bannayibanda z'omukwano. Bulijjo bagamba omuganga teyeeganga naye gwe ekyogo kirina okikoze otya ekyogero ekyo bannaye naffe tukifuneko abaana baliyo yadde n'embaga emu tebagifunanga. Bw'osanganga omukyala afumbye enva n'atasooka zikombako omanyanga nti mukyamu. Bwe mba ntabula ekyogo kitegeeza ze nina okusooka okukinaaba n'embeera ekyokulabirako eri abo abagenda okinaaba. Ojja kumpa naabe. Sharita tofaayo. Akakodyo akakutuusiza ku buwanguzi abawala. Mpoza akodyo akantuusiza ku buwanguzi kubeera mugumiikiriza na butaba kuwankawanka na kubeera na bwesigwa n'ennyambala ennungi eri abantu obutakunama ekintu ekyo kikulu nnyo. Kyeva olaba ntera okuwa abawala amagezi ennyambala y'ekisiraamu ne bwoba musiraamu teswaza balekeraawo okunama. Erinnyo lya gold likyaliwo likwataganye ne gomesi ya gold. Eryo naliteekerako wakubye ne meeting. Bannange saakubye meeting wabula neebaza bonna be nayise ne basobola okujja ku mukolo. Meeting omuntu abuliddwa esente ezitwala omwana we ku ssomero n'omuyita ndi jangu onsondere ngenda kwanjula omwami wange. Ate n'embaga etuuse Sharita ya mugwa mwenda wiiki esembayo era tekuli meeting era abantu bonna tubayita. Abantu n'abagambye wabulayo wiiki emu. Okikakasa buli kimu wakikoze. Ate ne kibeera kirungi. 100%. N'omwami wange era teyakoze meeting. Olina kirala beautiful tuwubireko bannange tuwubireko. Meetu kulikayo mukidaala. Nvuddeyo nnyabo. Bannange mukakoze. Mwebale kukwate mu ngalo mugambe congratulations darling. You are the best. Okikoze baby wangu okigadderere. Akayimba wakayiiya ddi koyimbidde omwami. Akayimba nakayiiza mu nnaku nga 3. Kujjako Sharita alina akantu kesobola kuleka nganze senga. Bannange tugenda kulemesa abantu ddala abaana abato okuwasa olw'ebintu bye baleeta mu bungi. Nze omwami wange baali batidde okujja n'ebintu ebitono n'embaga bamuleeta ebintu ebitono bitonotono tube ekyokulabirako kuba tutiisa emiti emito okugenda okuwasa bakyala baabwe. Omwana n'omuyita ku mukolo n'agamba nti nze sijja kugendako sigenda kuwasa. Olw'ensonga nagenze ku mukolo gwa Ssenga Kulanama baleese ebintu biri mu biliyoni ng'emu. Bannange abawasa wadde mulina ku ssente mubeeko we mukoma tuwulirize omulanga gwa Buganda. Kabaka ne Nnaabagereka baatukubiriza okubanga nga tutwala ebintu ebitonotono wadde tulina ssente gye tugenda okuwasa oba okwanjula. Tuleme kutiisa miti mito kubanga abantu bonna tebalina ssente era tebenkanankana. Nga Ssenga tuweeyo akakodyo akankuleka ogende akanakuumira abantu mu bufumbo. Akakodyo kempa abantu akanakuumira abantu mu bufumbo ekisooka kwesigaŋŋana n'okumanya bwe tulina okwambala nga tulina emikwano gyaffe mu ssaawa yaffe ey'eddembe n'okubeera omuyonjo. Obuyonjo kintu kikulu nnyo. Bazina okunaaba ku muddo ogw'omukisa. Omwami wo aleme kuusiraana ng'akuwasizza. Ebintu ebibadde bitambula obulungi byesibe. Naffe abakyala abakola n'abaami mulina okunaaba ku byogo. Mufune ku mikisa nammwe mufuna abakyala abakola abalina ku ssente nabo baleme kusiraana. Yentanda gye nsibirira abantu bange. Nze nga nkubayiza kakukwasa akazindala akayimba kaliko oyimbye oyimbe layini ejo tuyagala omwami wo awulire tuyimuke noyimuka kaliko oyimbye saagala akulaba atudde. Yimuka nti tuyagala kulaba atudde. Metron ye Queen Dancer. Saagala akulaba atudde ku mbaga y'omwami wange. Saagala akulaba atudde ku mbaga yange n'omwange. Tova ku Delta TV tukole nkwagala nnyo. Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze Ssebaaka nyabo